ebirala. Ekisingira ddala obukulu ffe ng'abakulembeze kitukakatako okubeera nammwe ne tugabana wamu nammwe ne tuwuliriza amaloboozi gammwe ate ne tugabana akatono ke tulina nammwe. Twagala gavumenti eno nga Oweekitiibwa Sipiika bw'akyogedde ne Agnes nti abantu abaliko obulemu oba abaana abaliko obulemu tebalina kusosolebwa. Amateeka gonna agajja mu Uganda galina okukakasa nti omuntu aliko obulemu tasosolebwa. Bw'aba anaagenda mu ddwaliro abeere ng'ateekerwateekerwa walkways oba we bayita okusobola okutuuka mu bitundu bino. Bwe ziba offices babeere ng'abantu basobola okukola ki okutuukayo. Ate nga n'ensonga esinga obukulu on'obutasosolebwa mu mirimu kubanga tulabye abantu bangi abaliko obulemu nga bingi bye basobola okukola naye nga bambi olubakyasosolebwa mu mirimu gwe bakola ki bwe bakolera. Nsonga ekyeyo kozi tugenda kwogera mu maaso okubeera nga tukola ki nga tugirwanirira. Omuntu yenna akukkakkanya nti olw'okubanga omwana aliko ki obulemu abaana njagala mwekkiririzeemu ate n'abasajja njagala musigale nga mukimanyi nti tuli b'amaanyi kubanga omwana asobola okubeera ng'aliko obulemu n'afuuka n'ekiseera nga yekulembeze waki w'eggwanga. N'olwekyo tulina okubeera nga tukuba omulanga okuba nti ffenna gye tuli ng'abakulembeze ne gye tuli ku miriraano tukwate abantu abaliko obulemu n'ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa nga tubalaga ng'abantu bannaffe ate n'amateeka galina okuba nga gabasosola. Era nange ng'omubaka omukyalo Oweekitiibwa Sipiika twagayisagayisa kuba twakolagana weewaawo nga mumanyi nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu abantu bano nabo abatwala nti bankizo nnyo era okubeera kwaffe wano Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wamu ne Fasileti Babitungo babatumidde nnyo ne batugamba nti temuvaawo nga temukoze eki temutumidde bantu abo tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Era tetugenda okugabanako nako olunaku olwaleero nga tulina abakulembeze tugamba nti mu kisiime tusaba Mukama Katonda akiwa omukisa ate n'ebirala bijja kukola ki. Ne ofiisi yange ng'omubaka omukyalo owa Kampala twatandiseewo campaign ey'okuyamba ku bakyala abazito. Abakyala abazito naye nga balina obuzibu mu kufuna mama kits ezibayambako okuzaala tugenda kubawanga mama kits nga zabwereere. Era n'olunaku olwali tugenda kukkiriza Oweekitiibwa Sipiika ne Agnes nga bwe tuli abakulembeze b'ekitundu kino nja kulekawo wano ku mama kits kubantu baffe bano mu bakyala bonna b'omanyi nga muzito naye ng'ayinza okuba nga bakalubirwa okufuna akasente okugula mama kits y'emitwalo 3 oba ey'obukulu yaki abeere gafuna ku mama kits zino ez'obwereere. Ekyokubiri twatisseeyo kuntu tusobole ng'abakulembeze wamu tusobole okuba nga tuligabanya nga mu kamere tusobole okuba nga tugabanako ne bannaffe bano era ajja kwebazanya abakulembeze bano nabo olw'enteekateeka eyo. Era n'akamera ako looza tugenda kukasabumiitinga wano abakulembeze bajja kulaba engeri gye bakateekateeka wamu ne tweddene bwere betulekamu kabeeremu nti bwe bagenda ne babikumulayo bwebati ewa Sipiika ewa Agnes mu nsawo yaabwe bagamba nti abazadde n'abaana abaliko obulemu balinayo akakola ki akaliyo. Era n'akaliyo tukongerezeko kuki bongereza abantu bano tusobole okubatumira n'empenda ne ku mirimu egisinga gye bakola babeere nga basobola okulwalira ne bajja mu ki mu bwavu. N'olwekyo omukolo ekyo era mukolo eyo muzikirize nkwate essente Oweekitiibwa azikwase abakulembeze yes azikwase Kansala Agnes mukkirize bagamba nti otukkiriza weyama n'okola ki tukkiriza. N'olwekyo nsaba muwobeefu og'amanyi bakama baffe Sipiika wamu n'abakulembeze emitwalo gino 300
toyagala mukiyise mu buntu notoyagala agenda kwerusa notoyagala agenda ku poliisi nosonga temwabazalira ku poliisi naye kitwala amateeka okukanya kugaana n'ogamba okukanya ngeri okuganye kaneyongereyo singa nafuna ki okuyambi naye tusaba gavumenti etukwatire ku baami abo basajja batulekedde nnyo okuvunaanyizibwa manje etaze okumanya tugamanye twagala tugamanye amateeka tumanye omusajja bakuzaddemu omwana omu 2 3 4 5 okola otya era oyambibwa otya nze Kristo ndi mutuuze mu Ndabika parishi binasi kala kugamanyi ewandiyagadde nandigagadde okugamanya kubanga nze nina muzzukulu wange muwala wange yali asoma musajja namuzaalamu omwana namundekera omwana nze mulina nze mulabirira nze muwe kwegamba buli kimu kiri ku nze omusajja yanzijadduka omwana nenkola ki ne maama w'omwana naye mukazi watuwa weyiya kino kikukosa kitya okutamanya mateeka olina kukubira wentandikira okugamba nti kati kaninde wano noonye ndabe bamba amateeka basobola okunoonyeza ku taata w'omwana baana enamba y'essimu teyamba teriiko saawa eno omwana ne bwafuna obuzibu simanyi wentandikira okugamanya nsobole okufuna obwenkanya nga bwe tusaba ne gavumenti nayo ekikwatireko mu mateeka ago gabe nga tegatumenya nnyo ng'ate era tegatuyisa ng'abakulembeze ab'ekibuga Kampala kuli sipiika owekitiibwa Luyombya ne Agnes wamu n'abakulembeze abalala okulaba nti tulumalako nga tulina abakyala bano abalina abaana abaliko obulemu so tugabanye nabo kye tulina basobola okujja gye tuli nga balina obuzibu bafunye ffe ng'abakulembeze mu nsonga zonna ez'amateeka mu nsonga zonna ez'ebyokwebuuza mu by'enkulaakulana ffe ng'abakulembeze ne tubeera nga tubayamba buvunaanyizibwa okuba nti gavumenti erina okwongera ddala amaanyi mu kubatereereza walkways abantu bano abaliko obulemu batuuka okugenda mu malwaliro olumu nga tebalina nawe bayita ebizimbe ebizimbibwa kakuka bibeere mu kibuga Kampala ng'omuntu alina savisi gyagala okufuna olaba nga bizimbibwa nga pulaani tebapulaaningira muntu aliko obulemu talina yadde wasobola okwekulirira okutuuka so tulina okutandika okulowooza ku bantu bano kubanga nabo kitundu kuffe ate ne ssemateeka wa Uganda aboogerako tebalina okuba protected oba okukuumibwa ku nsonga ya CSR corporate social responsibility era twebaza ebitongole ebisitukiddemu okuwulira omulanga gwaffe kubanga ebiseera ebisinga abakulembeze tebalina capacity esobola ku extendinga bintu ebimu ku bantu kyetukola kubituukirira netulobingira abantu baffe tusakira abantu baffe okubaako ebafuna era olunaku olwaleero bwe twabiraza omulamwa ogw'abaana abaliko obulemu ogw'abazadde abazaala abamaama balina abaana abaliko obulemu basitukiddemu era enkola eno tugitunuulira nti ffe mugombola y'Nakawa era twatunguzanga bunaku z'omwezi 28 March tukuza olunaku luno olw'abaana abaliko obulemu era tulabye abantu bangi nga baliko obulemu naye nga balina talanta ng'oli mulema naye nga makanika mulungi ng'oli mulema naye nga watuuka ku kompyuta kikola bulungi ng'oli mulema naye nga talanta ye mbawadde ekyokulabirako eky'omwana ali ku TikTok trendings ensi yonna gwe bayita tengetenge nti weyazuula ekirwadde ekyo ekyamaaso kyalina yakitwala ng'omukisa naye kaakati serebu mulamba alimba followa miliyoni 3 n'okusoba so abazadde nabo tubataddemu embeera y'okutegeera nti abaana babagane bakweka mayumba mwana ate abazadde abasinga abaana baba bakwese mayumba tebakyagala baveeyo kutegeera nti abaliko obulemu abalala abasajja wafuna omukyala bambi n'azaala omwana aliko obulemu omusajja agamba omukyalo oyo wa kisiraani oba famire ye yakipali so gavumenti erina okufuukula ng'esesitayizinga biki ebireeterako omuzadde okuzaala omwana aliko obulemu so that ensi emanya nti kino bwe kiba kizze bonna guba mukisa katonda abaye n'ensonga lwaki akoze ki tugane kitwala nti omukyalo oyo abazadde omwana aliko obulemu wa kisiraani oba wa kipali so sensitization yankizo nnyo eri abaami bakkirize ekyo kyonna ekiba kizze tusobole okubeera nga tusapootinga abazadde naddala abakyala abayita mu mbeera eno ey'okunyigiriza olwebyo bayitamu abazadde bw'omuyisa obubi era awulira ng'ayisiddwa bubi n'olwekyo tulina okubawa eddembe okuba nti tubayisanga abantu abalala bonna
kubanga amazima ng'oggyeko ebirala bagamba balina n'emikisa abaana bano kyobola nti oluusi ababalabirira obulungi bagaggawala babeera bulungi so tubalabirire bulungi nga omuntu omulala yenna tubijjemu bino ebyedda bye twalowoozanga nti omwana oyo abakikolimo omwana oyo waliwo emizimu ewaffe omwana oyo waliwo bitulondoola nedda si bwe kiri oluusi aba malaria ng'omwana akyali mutaasa okufuna gwe bayita cerebral malaria n'akosa obwongo omwana n'abeera paralyzed oluusi abeera polio n'agongobaza omwana ebintu bingi nnyo ebireeta kino owuledda oluusi yeekanga ng'akyali mu lubuto tannazaalibwa n'aba ekimukanga oluusi abaako akaseera n'afuna oxygen nga mutono we yandeetaagidde omungi n'afuna obuzibu buno n'abeera nabwo obulamu bwe bwonna sigamba nti kikolimo sigamba nti mizimu sigamba nti misambwa ekyo tulina okuba nga tukitegeera ekirala tusaba gavumenti eveeyo abaana bano okubasomesa okubatendeka mu ngeri gye basomesebwamu n'okujjanjabibwa kyetaaga ssente empitirivu nnyo ate gavumenti wano tetaddeewo nnyo ssira so wesanga abaana bano nga babonaabona tebalina mwasirizi so twetaaga gavumenti mu bajeti eteekemuko ensimbi kubanga nze mbaddeko mu masomero mu centers ezibalabirira ebintu bibakozesa bya ssente empitirivu nnyo ekyabantu abamu tebabisobola sa gavumenti ebijjeko emisolo ate n'omuwendo ne ssente zaabyo babe nga zikendeera n'okuba nti gavumenti oba oliawo yandikoze ebifo mwe tulabirira abaana bano nga byabwereere si byakusasulira kuba olwaleero okutwala omwana wo mu ssente erabirira abaana bano okumulabirira ssente ze bakusaba ziba za buwanana nnyo abaana bano si bangi nnyo siraba lwaki gavumenti essaawo nga bwe yassaawo essomero ly'abakiggala entinda siraba lwaki tebassaawo ate bifo birabirirwamu baana bano nga birimu buli kimu naye nga yakozesa ekirabo kikyalina